إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله كما ذكره الله في كتابه العزيز: واتقوا الله ويعلمكم الله. asinzibwa mbiruwo byonna ye Allah subhanahu wa ta'ala, omulezi waffe oyakyatulese mu nsi nga tuli balamu. Okubeera mu nsi ng'okyali mulamu obeera olina emikisa mingi egyenenya amazambi go Allah n'akusonyiwa, ate olina omukisa ogwongerako ku mirimu gye emirungi omulezi waffe atuwejjana. Eyo nno yenjawulo omulamu gy'alina ku mufu, okubanga tayongerako ate nga teyeenenya mazambi ge. Mukisa ogwo munene tugukozese nnyo nga tukyali ku mugongo gw'ensi biidhinihi taala. Tuzaako okusalira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyajja n'obusiraamu bwe tulimu olwaleero, n'abutusomesa mu mbeera gye busomesezaamu, n'abuleka nga buli awdahi min ashamsi, bweyolefu okusinga n'enjuba. Tolina kyogenda kukendeeza mu bwo aye tebwetaagisa kwongeramu. Ab'ebitiibwa, Allah yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabbi we ow'enkomerero, nti fadhakkir in nafaati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Muhammadi basiraamu basomese oba bajjukize bategeere ekyokukola. Oyo anaaba atutte ekimugambiddwa bw'anaabeera yekka ajja kwejjukiza. Mu aya emunanga nti fadhakkir innama anta mudhakkiru lasta alaihim bimusaitir. Bajjukize, amazima ggwe omulimu gwo kubajjukiza. Lasta alaihim bimusaitir, teri n'omu gw'ogenda kukaka kukola ku mpaka, wabula gwe bajjukize, ayagala atwale, ayagala aleke. Kimuva mulaba nti amateeka g'obusiraamu oba okubasomesa ilimu gye tubasomesa, tuvaayo ntugibawa. Kyannaku era kibi okusiŋŋaana omuwalimu yenna ng'alina ebintu byakyakweka oba okukuta butabigamba baddu. Okuteeka mu nkola si kukwo, n'okugaana si kukwo. Kati ogwaffe kubanjulira ki Allah waffe kyagamba, ayagala n'akola, ayagala n'aleka. Naye enkya bwe tunajja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, oleme kugamba titewamanya. Omulamwa gwaffe gwe tuliko, tuli ku mutwe ogugamba lwaki totegeera Allah, oba lwaki tomanyi Allah. Allah waffe yaani khaliqu samawati wal ardi. Amagulu omusanvu ge mulaba ago n'ensi omusanvu omulala tuliko yabikutte bw'ati. Allah waffe yaani, Allah waffe yatandikawo nga teri kitonde, huwa al awwalu wal akhir, nga teri kitonde kyonna kye yatadde mu nsi yaliwo, ate era agenda kusaanyaawo ebitonde era asigalewo. Huwa al awwal wa huwa al akhir. Allah waffe yaani huwa alladhi yuhyi wa yumit, yoyo awa obulamu ekitonde kyaba ayagadde, ate kyaba ayagadde kiveewo era n'akitta. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kati tugezaako okunnyonnyola ensi emutegeere, ensi emumanye. Buli lw'omanya ani gw'okolera oyanguyirwa nnyo okufuna omusaala. Buli lw'otamanya ani gw'okolera tolina gy'ogenda kubanja. Ab'ebitiibwa, mu nsi tulimu lwa bintu bibiri. Tulajanira Allah subhanahu wa ta'ala atuwejjana, yemenya abaddu. Era abantu bangi mwebali ab'okubiri nga bakola nnyo Allah abookya omuliro. Waliwo dduwa nkulu gye njagala olwalwo giwulire.
mbaka yagikozesanga nnyo n'agikoza n'abasiraamu tugikozese ega nti allahumma inni as'aluka min kulli khayr. Omulezi wange ndajana gy'oli ompe buli kirungi ky'omanyi ekiri mu nsi, ajilihi wa ajili, kekibenga kya leero nsaba okimpe, ne bwe kibanga kya mu maaso awo myaka nga 10 Allah nsaba kijje kintuukeko. Wa a'udhu bika min kulli sharri, omulezi wange neekingiriza gy'oli buli kibi na buli kizibu, ajili wa ajili, kibenga ekibi ekyo kya leero obanga kigenda kujja mu maaso Allah kinkingirize. Nega nti allahumma inni as'aluka aljannata, omulezi wange nsaba ompe jjana, wama qarrabu ilayhi, na byonna by'omanyi nti binsembeza ku jjana, min qawlin aw amal, kekibenga kigambo kyenjogera nga kimpeesa jjana Allah kimpe, bwe gubanga mulimo nga gumpeesa jjana gundagirire ngukole. Wa a'udhu bika minan nar, omulezi wange nsaba kuntaasa muliro, wama qarraba ilayhi, na byonna ebinsembeza ku muliro, min qawlin aw amal, kebibenga ebinsembeza bigambo oba bikolwa Allah wange bintaase. Olaba nti mu dduwa mulimu ebigambo bimeka? Birimu ebigambo 2. Mu sura eyitibwa Furqan Allah yaleeta aya special nga abaddu abakkiriza bateekwa buteekwa kwekingiriza Allah bataasa muliro, opposite y'ekyo kuyingira jjana. Aya egamba etya? rabbana isrif anna adhaba jahannam, rabbana isrif anna adhaba jahannam, omulezi waffe twesambye tutaase olubabu n'ekibugumizo ky'omuliro. Muliro ki? Jahannam. inna adhabaha kana gharama, inna adhabaha kana gharama, ebibonerezo by'omwo bimanyiddwa nti biruma. Ne innaha sa'at mustaqarran wa muqama, Allah waffe yenna gunaabogeredde omuliro ogwo sa'at mustaqarra, kifo kibi kyetaaga kutuulamu. Olaba bwogambye Allah okutaasa n'okukingiriza omuliro alina omusaba kujjana. Kati abantu mu nsi tukeera nga tukolera ebintu 2, Allah waffe kutuwa jjana oba tutaasa muliro, naye ebyo byonna obizza waani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. We twakoma nga tugezaako okulaba agamu ku maanyi n'amayinja g'omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Ab'ebitiibwa, Allah gwe mbagamba, gwe njagala tutegeere ffenna, la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, tayinaayo nsonga yonna etambula muno mu nsi emwekwese, kebenga eri mu magulu 7 oba nga eri mu nsi 7 muno. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi, tayinaayo ekyo. Obanga otambula beera ng'okimanyi, oba olina gy'oli, olina kusasa ogenda okukola, oba mugenda kutta muntu, oba ogenze kubba, oba ogenze ku bwenzi, oba oli muki. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi, teriyo kitambula nga kiri wano ku nsi zino 7 wala fis sama, kekibenga kiri ku magulu ago 7 okuleka nga akireba bw'ati. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba asobola okuba nga amanyi buli kintu ekiri ku nsi n'ekiri mu magulu gwani. Allah yagamba mu ssuula eyitibwa Fatiri aya 19, Allah ng'abuuza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti hal yastawi dhilli wal hulul, hal yastawi al-a'ma wal basir, hal yastawi dhulmat wan nur. Muhammad olowooza ekintu nga kinnyogoga n'ekintu nga kyokya byenkanankana, gwolowooza ekintu nga kiri mu nzikiza n'ekintu kiri mu kitangaala bifaanagana, gwolowooza ekintu nga kitambula n'ekintu ekitasobola kutambula amakulu. Wala yastawi al-ahya wal amwat, omulamu n'omufu bafaanagana. Bwe yamala yagamba nti innaka lan tusmi'a man fil qubul, Muhammad tuddangamu okwogeraganya n'omuntu batadde mu ntanda. Inna Allaha, nze Katonda wammwe ali mu ggulu, yusmi man fil qubul, nze mpuliriza abali mu ntaana. Wama anta illa nadhir, Muhammad oyogana balamu. Owulira obuyinza obwo obusembayo bwabumwambudde, gwabwambulaani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaga toddamu kwogeraganya na muntu batadde mu ntaana. Baganda baffe bajja n'akatabo n'oyiwa amazzi n'otuka ogamba omuddo nti al-ana yaatika malakani muakkilani fala yufzaani, olwo bamalayika bazze bali 2
bavudde mu ggulu naye tebakutiisatiisa babakuza nti mani rabbuka baga nti Allahu rabbi. Allah akulaze nti ne life yaawo gye bayita hayatul barzakhi, obulamu obw'okubanga toli mu ggulu nga naye ku nsi toliiwo naye ng'oli awo, akulaze nnyini bo yaani. Yaga nti innaka lan tusmi'u man fil qubul, Muhammadi toddanga mukwogera yena muntu batadde mu ntaana. Walakinna Allaha, nze omulezi wammwe, yusmi'u man fil qubul, nze mpuliza ebiri mu ntaana. Wama anta illa nadhir, ogugwo oyogeraganya n'abalamu. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala katayinayo kitambula, teriyo programu yonna gyatamanyi. Mu sura eyitibwa Fussilat aya 41 alaga nti inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina, mu abantu abali mu nsi nga mukola ebintu binagaana, tolowooza nti kwero si wooli simanyiiwo, amanyiiwo. Eyo vaayo Allah yafugama mu Qur'ani nti wama tasqut min waraqatin illa ya'lamuha, siinaayo kakoola kagwanga kava ku muti mwene ensi gye mulaba okuleka nga akakoolako nkamanyi. Yakozesa ya lilghaibu, yakozesa ya lilghaibu, ya ey'ekintu ekitaliiwo bayya ey'omu maaso, naga nti akakoolako nkamanya bifo nga tikannagwa. Ab'ebitiibwa, miti emika egiri mu nsi, olina lwojja ku faamu y'omuntu ng'eyina emiti gya mikalitunsi ng'ali mu 9,000, nojja ku mmwanyi z'abasajja ng'alina yiika 1,000, nojja ku kibira malamagambo mu abatagimanyi, ekibira nga kitambula n'okivugirako mu kumala essaawa 6. Genda mu mabira wano kugenda ku Lwembaale, akugambye Allah nti wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, siinaayo kakoola kagwanga kava ku muti okuleka nga nakategedde. Eyo vaayo wala ratbin wala yabis, yagamba bwe kaba akakoola kagenda ogwanga kengedde oba kakalu, oba oli atemye ettabi ndijja n'obukoola 10,000 bonna mbumanyi. Bw'aba amanyi obukoola obwo, bw'oyingiranga esswalayo n'omugamba nti iyyaka gweka gwensinza na'budu wa iyyaka nasta'in, kiriza okirowoozeeko nti akumanyi. Bw'aba amanyi obukoola obwo ayinza obutamanya gwe, tutegere Allah. Bw'oleeta omusajja n'akusomesa ttooyi, n'akusomera ttooyi ku ekyokulabirako nga kyangu nnyo, atuuka ku fuuti ezigenda mu 6 eyo mu byalo, n'abamu ne bakomplaininga nga wakaluwa mwongere ssente, n'atandika okubandula amayinja nga n'olunaku fuuti misikini mulema n'okusima, ng'olaba konkuriti ya lwazi gy'ayasa, n'amalako olwazi n'atuuka ku ttaka nga limyufumyufu nga lirebera, n'agwako munyeera, nga munyeera oyo gy'ali alya, anywa, assa, yeeyagala, alina n'abaana, olumugjayo bw'ati n'amuteeka waggulu wakoma, awo n'afa. Naye omukulembeze atwala munyeera oyo n'emmere gye bulya buli budde Allah agimanyi. Bw'aba amanyi munyeera ali mu fuuti ezo z'owulidde, tayinza kumanya butamanya batemu batambula mu mizikiti oba batambula mu Uganda nga muli mu mmotoka. Tegeera Allah, mutegeere nti oyo asirisa omuntu mu sekendi ezi, n'otunuulira omuddu gw'obadde oyogeraganya naye mu ddakiika emu ng'asiriikiridde. Omuddu abadde atambula ng'asibye emimwa gye, ogenza okuddamu omutunuulira omuddu nga yasaamiridde. Mugenda omumukwata omuddu mumuyimirize ng'amagulu gonna galaga yabega tegatagala, nga buli kirungo ky'okwata kiyiika buyiisi, n'onoonya Allah w'atadde supaana asumulule omuddu n'obulwawo, n'otya nti busobola okukeera olunaku mu nnaku n'ansumulula ng'omuddu oyo. Mugondere, bw'onaamugondera oyo agenda kuwejjana, bw'anaakulema okutegeera agenda kwokya, kubanga olemeddwa okutegeera mukamaawo. Ab'ebitiibwa, tosobola kufuna musaala nga tokola mukamaawo bye yaggamba. Bw'oba osobola okugondera mukamaawo, oyinza obutagondera mulezi wo ate oyatta mukamaawo. Tegeera Allah. Allah mutegeere nti mu sura eyitibwa Nahli yatugamba nti wakadhalika awha Allahu ila nahli an ittakhidhi min aljibali buyuta. Nze Allah wammwe
lumu natuma bamalayika bagende bagambe enjuki mu nsi egenda kuwangaaliranga ku miti, egenda kuwangaalira mu bituli, wa mina shajari, oba enfune mu kiti nga waliwo ekituli kale ebeere ku muti. Summa kuli bwe mmala ogiragirira we n'abeera enjuki eyo n'engigamba egende ng'erya min kulli thamaraati, buli muti gwonna oba buli kibala kyeraba mu nsi. Mulimu ebibala ebituŋŋununa, mulimu ebiwoomerera, mulimu ebiwunya olusu, mulimu ebikoola nga bikaawa, mulimu ebikoola nga bituŋŋununa, mulimu ebikoola ebiwoomerera. Allah agigambye buli kibala na buli muti gweraba mu nsi ayagala egendeko. Summa dharura, saakomaawo nenjiragirira kemiko zegenda okujja mu bifo ebimu egattemu ebyo byegenza erya ku buli muti. Olina lujja mu toyireti n'osiŋŋanayo enjuki, olina lujja mu kinaabiro wabakojoba n'osiŋŋanayo enjuki, bw'osiŋŋana amazzi ag'olutabu osiŋŋanamu enjuki, bw'osiŋŋana omuti oguvunze osiŋŋanawo enjuki, ejjawo kemiko. Summa nakhruju mimma fi butunihi, Allah anyumya agamba nti bwemala okulya ebintu bye n'ebitugattira ffe tubijja mu mbuto zaabyo, min alwan mukhtalifa, tugenda bibawa tubibawa nga tubitadde mu kkala nga zanjawulo. Allah ali ku bwoki. Olina lwosiŋŋaana obwoki nga bwa black, n'osiŋŋaana obwoki nga bwa yero, n'osiŋŋaana obwoki nga bulimu olukwafukwafu naye nga lutangalirira. Naga fiihi shifaa'u linnaasi, Allah akugambye omwo nno mulimu eddagala lyammwe. Bwe yamala yaga nti wama qadarullah haqa qadrihi, kyekibagana okuntegeera. Lwaki temungeraageranya mutuufu bwakungeraageranya? Olwekyo kye mbakoledde. Ab'ebitiibwa, wali oliddeko obwoki n'olyamu omusulo? Wali obedde ku bwoki n'obunuuna nnyo n'olyamu empitambi? Olyamu sabbuuni oba mulimu omululuuza? Lwaki totegeera Allah? Allah subhanahu wa ta'ala mu statement akunnyonnyola njuki era akulaza eddagala lya fiihi shifaa'u linnaasi, omwo mulimu eddagala lyammwe. N'akugamba ngenda bbawa obwoki min alwanu mukhtalifa, ngenda bbo bateera mu kkala zange, temufaayo. Bw'osiŋŋana bwa buraaka nuuna, bw'osiŋŋana bwa yero nuuna. Ali ku bwoki. Wama qadarullah haqa qadrihi, kyekibagana okuntegeera. Yennyini abuuza Allah subhanahu wa ta'ala, oye Allah subhanahu wa ta'ala, oye gw'obikkulira akamwa nga balina kye bakugambye n'omwanukula ng'olinga ng'ayanukula muganda wo, tosobola kubikkulira w'amagi kamwa, naye ate okabikkulira Allah. Allah asobola okulagira etteeka lye nditakola, muntu munno n'alagira etteeka ne likola. Gwe tuba lockdown, abantu bwambeera bayumba nga mulinga ng'ababbi, ng'odda mu lisabo n'olingiza gy'oli nti bagobye bweru. Naye ng'etteeka livudde ku ki? Gavumenti ewadde etteeka nti mubeere mu mayumba terikkola era amaduuka mwagasiba. Naye Allah yaleeta aya emaze mu Qur'an emyaka 1442 n'abagamba Allah, waja'alna an-nahara ma'asha waja'alna al-layla libasa. Abantu mmwe emisana njagala mutambule, naye ekiro ne kibafuulira nga kyambalo. Bwe zimala okuwera ssaawa 2 kitundu mubeere mu mayumba gammwe, naye muzunga obudde ne bukyanga omuddu ali mu kiraabu. Allah bwe yalagira kubeera mu mayumba mwagaana. Gavumenti bwe yaleese lockdown mwagenze mu mayumba. Ogeraageranya ku Allah ku gavumenti yammwe? Lwaki lockdown yakoze era ne mugiwa ekitiibwa? Olw'okuba nti mwabaddemu obulwadde. Tokimanyi nti nannyini kuleeta ndwadde kabaka waazo ye Allah subhanahu wa ta'ala? Waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Emisana mugere mutambule mukole, naye ekiro mwenna obudde bumala okuziba eddiba ligenda kubambala nga tokyalaba bulungi munno, mbaagala mu mayumba. Waliwo ebitonde byange birala temubimanyi bigenda kutandika kutambula ekiro ekyo, omuli amajinni, omuli hizayi. Ebitonde ebyo bitamanyiddwa ebitalabwako bitambula ekiro, ffenna tukubeera mu mayumba. Gavumenti bwe yavuddeyo netukubeera mu mayumba wadde misana mwakkiriza. Allah bwe yatukubeera mu mayumba mu kiro mwagaana. Otegeera Allah? Allah subhanahu wa ta'ala akyusakyusa embeera y'obudde mu kantu katono
eitha ng'obudde obwo abukyusiriza ggwe oba nga abukyusiriza kyalo. watilka al ayyam nudawiruha baina nnas, ennaku ze mujja mulaba zeevulungula, embeera nnyingi zenkyusiza abantu. nojja ku muddu yalina amaanyi agatagambika nga Allah alina waalwalizza omuddu ng'amaze emyezi 8 gomuddu ali ku kitanda, n'omugamba nti haji wabaaki, naga munsabire Allah obulwadde bunnumye. temujjukire mubegako omuganda waffe Allah bwe yamujjula BMK, yali musajja mwavu, teyabeeranga ku mirimu gye, naye yabeera ku kitanda ebbanga ki, n'abamulambulanga mu maka ge nga mwali nga yeebaza Allah kujja kigere wano kukituusa wali. omwana wo bw'atambula mu nnyumba okola pate we Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okukukyusiza embeera ng'alina wayagala kukusibira nga mu nsi mwoli, naye nga takyakkiriza media kwogera ku ggwe. Kaihula ali luddawa, kikyataakola basiraamu? maziga ge tulimu olwalo n'abaana abafudde, kikyataatukola? ali luddawa? media ekyamuliko yafa? baganda bange abagagga abalina ku ssente zammwe nga muganya okukoza katulmaali, mukkirize mukole ebintu mu kaseera Allah wabyagalira. essaawa ejja mu ssaawa nga ssente toziyina, oli mulwadde, weegomba n'okusaddaaka nga nekyo saddaaka tokiyina, olw'ensonga ssente mutambuze. olwaleero ali mu makaago, enkyabeera maka ga gundi, nga weegomba zikolamu ibaada nga tosobola kuddamu gikola, nga tezigenda kudda. watilka al ayyam nudawiruha baina nnas, nze omulezi wammwe ennaku olumu nzifuulira bantu. obukya buziba pulogulaamu nnyingi ez'abantu zenyonoona, abamu abatta, abamu abalwaza, abamu abaavuwaza, abamu akukaddiya bukaddiya. omuddu wali awo ku Ntebe Road ewaffe yali musajja mugagga ddala, salala kwogera linnya limisikini kubanze tunyumya, naye omusajja oyo yali mugagga ku mulemi gwa Idi Amin nga alina n'ennyumba mu Kampala muno. naye muganda wange omulimu gwakola, muzeeyi wange oyo, omuzeeyi yatambuza mpale z'abakyala, azeeta mu bungi obutagambika, n'osanga ku mukono ogwa ddyo ng'azitimbye, naye kuno ogwa kkono ng'aziyina. olumu ayita zana, najja ng'akubirira, n'agwa ekitemu, n'ayita nateete, n'ayingira ekibuga. naye n'otunuulira omuzeeyi agenda mu myaka 80, jjajja obwongo mwowino okulonda empale z'abakiga, alonde empale z'Abaganda, alonde ez'Abakyotala, alonde ez'Abayindi. abo bembagamba bonna ekikula kyabwe kyanjawulo, naye yatunulya bwati ndikanamanya nti oyo omumpi ejja mutuuka, ono omukiga emutuuka, n'omunankole emutuuka. Allah yamuggyako buli kyomanyi nti ssente, n'amuleka mulimu gw'empale. watilka al ayyam nudawiruha baina nnas, oyo omulezi waffe ali mu ggulu, ennaku zino zemulaba akyusakyusa azikyusiza ffe bantu. mukyala gwampuliriza era ndaba nga wakyaliwo kyansi y'okufumbirwa, fumbirwa. essaawa ejja gwe kennyini nga bw'okwata mmira bw'oti okkiriza nti ogenze, nga Allah addidde amahips n'akabina ebyali bikwewaanya, ng'omugongo n'akabina amaze obbigatta, nga bw'oyimirira naawe okkiriza nti ngenze, naye nga tunaba kufumbirwa. oyo Allah subhanahu wa ta'ala. bw'obanga omujooga ngo nekyogenda okukola si gwe osoose, oleme kulowooza nti ogenda kwenda bakuwe awaadi y'obwenzi, abenzi baaliyo. togenda kubba ofune kirikopo kya bubbi, ababbi baaliyo. togenda kuleeta ibaada ogizanyiremu olowooza nti gwosoose, abantu bazanya dda mu ibaada. waliwo neyakunga abantu obutawa zakatul maali, naga nti Allah tugimuwa agitwalawa, naye ng'ogimuwa agirye. tukuwa al-ukhuwa baina al-fuqara wal-aghniya. banafukaha bagamba zakatul maali eyamba mmwe, eteekawo enkolagana wakati w'abaavu n'abagagga. Allah aziba obulabe, muddu natana kyakulya bw'afuna ekyokulya okuva mu mukono gwo, enkya bw'awulira ekizibu ekikuliko asitukiramu. emigaso gyali gidda gye muli. oyo Allah subhanahu wa ta'ala. wama laha, talina kyonna kyereetera ffe bantu okuleka nga gyali migaso era egidda gye tuli. tegeera Allah, bw'onaamutegeera n'omugondera talina kyakwagalako neki, agenda kukuteeka mu mikwano gye.
kyanyumya naga nti Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Nze abatya Allah oba abantu emikwano gyange mbalaga ekyokukola. Buli lwagenda okukola haramu mugamba awo biveeko tandibula ku kino gwe bwoli. Amakubo gonna ge yajjanga akuzibira aga shaitan agaki ogenda gategeera. Lumiyaga nti man arafa shaitan fa aswahu. Lwana nnyo tegere sitaani ate mwewale. Onaamutegeera otya nga tuli mukwano gwa Allah? Kubanga walladhina kafaru awliyauhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat. Abonoonefu mikwano gyabwe sitaani anti yamujja ku kirungi n'amuteeka ku kikyamu. Allah agenda kumwokya n'omusajja oyo. Lwaki amakuba akuwadde abiri? Yayina mikwano gye Allah ne Ibilisu dda ayina mikwano gye mu nsi muno. Tegeera Allah. Ne bonaaba tomutegedde toyina kyogenda kumwongerako. Ate era bonaaba omutegedde era tuna kyomwongera. Ebintu bya Allah byewuunyisa. Okoze tokoze tafiirwa, ojoze tafiirwa. Wabula ye yakuteekawo ng'akunoonyeza migaso kubanga tuyina we tugenda. Ab'ebitiibwa tuyina stages tutambula. Ze nabagambe mabegakaawo nti stage ezo ziri 5 zonna nzibu, naye buli stage esooka yeebeera ennyimpi, eddirira ewanvuwa neddako newanvuwa neddako newanvuwa, esembayo yese yesinga okuwooma. Stage y'okuzaalibwa giba emyezi 9, eyo ng'ofulumye, naye obeera mu lubuto ng'olikka weweevu, kulya buli nakwekyusa, toyambala, tonaaba, oyonoona wayagadde. Eyo stage ogyebakamu emyezi 9 ku mwaka nojja wano. Stage ya wano newanvuwa mukko eyingira emyaka 10 ku 89. Mulimu okwambala, mulimu okunoonya ekyokulya, mulimu okukusiba, mulimu okulwala, mulimu obwavu, mulimu ebirala bizibu bingi. Ye stage eno yo mpanvu mukko. Ne tujja ku stage ey'okusatu eyovaawo mpitewo ey'okuyingira entaana. Teri kuddamu kulya, teri kuddamu kunaaba, teri kuddamu kwambala, teri kutambula, ate nga wooli otudde wamu tovaawo wadde okwekyusa. Eyo n'ogiberamu emyaka egigenda mu 6,000. Eno yo mpanvu. Olaba nti yesinze ey'obulamu. Waliyo stage eyogerwako ey'okuva mu ntala tugende wa Allah, ey'okutambula. Olunaku lumu nga lwenkanankana takdiruhu 50,000 sana, olugenda okwenkanankana emitwalo 5 one day. Olunaku lumu nga lwenkanankana emitwalo 5. Tetumanyi tugenda kumala emyaka emeka tutambula. Eyo stage weeri. Tuli bwereere, teri kulya, teri kunyumya, tolina mwanawo, tolina gwolaba nga naye woli tomanyiiwo. Stage esemberayo ddala amma ng'ofunye ejjana oba ng'ogenza mu muliro. Ogenda onyumirwa ebitagambika oba ogenda okaaba ebitagambika. Nebyo byabikutte yaani Allah subhanahu wa ta'ala. Tokimanyiiko nti Allahu yatawaffa al-anfusa, buli yaliwo ngenda kumutta oye Allah. Ntegeere. Lumu bwe yali anyumya ku muntu yakandi faidha huwa khasimu mubin, faidha huwa khasimu mubin. Newunya omuntu gwe natonda mu mazzi, newunya omuntu nze Allah wammwe gwe natonda mu mazzi, okuyimirira kwene enso mmanyiire, olaga obujeemu obutagambika. Eyo aya baganda bafe basoma Yasin singa bagimanyi, singa tosoma Yasin ogenda bugenzi. Faidha huwa khasimu mubin, suratu Yasin. Yaka newunya omuntu gwe natonda mu mazzi, okuyimirira ku bigere bye ebiri kwene ensi gyomwe gye nsobola okubotola n'enkusuulayo. Engeri gyombi kulira akamwa nze Allah mwe yabatonda. Amazzi agakola omuntu ku musajja gava ku mugongo, min bayini surubi wa taraibu. Ate amazzi agakola omuntu ku mukazi tegava ku mugongo.
naye amazzi ago ag'emiteeko ebiri lwaki omusajja agakwesa ku mugongo ago natagakuga ku mugongo n'agakwata n'agagatta najja muggwe lumu yabuuza nti min ayi shay'in khalaqa bw'oba weerabawo ng'ozunga mu nsi weeyita kyoli nakutonda muki gwe bweweeraba mukulembeze w'eggwanga oba kabaka oba minisita oba n'omukyala ajja okusaasa yagambye mu katonda w'oku nsi nze Museveni ye katonda wange min ayi shay'in khalaqahu bweweerabaawo ne sikaati gyoyambala ennene oli mu kiro 120 oyambala nika y'abantu 3 oyambala akaleega ka 8 min ayi shay'in khalaqahu bakutonda muki n'atugamba nti min nutfatin khalaqahu buli azunga mu nsi nga bwe weeraba nakutonda mu ttondo ly'amazzi takugambye kidomola tagambye liita tagambye cupa agambye nakutonda mu ttonde ly'amazzi eyo bode gy'oyina wava omwo obwamalaya bw'oyina wava omwo mwabatta abantu wava omwo toyina kyoli baakusuula n'oyita mu kkubo eriisa ennagisa y'emiteeko ebiri buli atambula we twayita awayita empitambi n'omusulo buli atambula mu nsi ffenna we twayita toyina kyoli bw'omaze okuvaamu essajja erisiba omusipi n'obikkula akamwa kwabikkulira ani Allah subhanahu wa ta'ala naye akubuuza nti min ayi shay'in khalaqahu tuulawo weebuuze kale ng'oli mu kisenge kyo bakutonda muki n'akuddamu ansa yegina okumanya akwagala min nutfatin khalaqahu faqaddara bwe namala okukutonda ggwe ne nkuteeka mu nsi wagenda okujjanga amaaso wegali wegabeera olinayo omwana gw'olina ng'alina omukono nga guli kabina olina omwana wa nnyoko gw'omanyi alina eriiso nga liri mugongo olina gw'omanyi alina amatu nga gali ku mitwe gali ku magulu faqaddara buli gwe namala okutonda nateeka ebituli oba nateekako ebiyungo byange awatuufu biteeka okubeera oli mu baana 9 olinayo omwana atalina mutwe olinayo omwana atalina magulu olinayo omwana atamera njala olina omwana atamera nviiri lwaki obikkulira Allah akamwa lwaki totegeera Allah otuuka okuvaamu ekigambo ekigamba kusaasira nti katonda wange nze mu nsi Museveni ogenza omumutegeera nga nnyoko amaze okukuzaala amazzi muwavanga gagenda mu nnyoko yali Museveni muti Allah tegeera Allah mutufu mumutegeera bonaale mumutegeera oyo ogenda kuwangaala bubi oba oyina ssente oba toyina oba oli mukulembeze oba toli oba oli mulungi oba toli oba oli munene oba oli mutono tegeera Allah ekyo ekifaananyi kyolaba olimu kyeyasiima min ayi suran ma shaa rakabak eyo kala gyolaba oyina oli muddugavu ng'Omusudaani olina enviiri ez'abakyotala olina amahipsi olinamu amayuuga olina embaliga wakula mwamba oli mumpi ekifaananyi kyolaba olimu ekyo yakisiima Allah subhanahu wa ta'ala teyakikubaganyaako birowoozo na muganda we muti Allah bwe baaziinanga ne bamukoonako nti Allahu akbaru n'owulira erinnya lye nga lyogerwako kkiriza oggala edduuka oyimirize byokola paakinga emmotoka genda owulire bamwogeddeko bagamba ki ne bagamba nti hayya ala ssala mujje tumuvunnamire genda ovunname bomu esobola okukuba ne mufubutuka n'olaba nga bomu ekubye abantu nga badde bali mu kudduka misinde Allah ne bamwaziinako omuntu n'asigala mu dduuka ani mutuufu wa kutya ku bomu ne Allah tegeera Allah wafi samaa'i rizqukum wama tu'adun n'essente zonna ze munoonya okeera oganula amaaso buli kasitoma ayitawo okube mu ngalo ssente ze mwagala teziri wano wama nunazziruha illa biqadarin ma'lum riziki yammwe nteme buli lunaku nga ndi mu ggulu ne mmanya nti omuddu yeetaga emitwalo 6 togeza n'omuwa miliyoni 9 ayinza okwenda olaba badde ayenda ali ku booda bw'anaafuna obukadde 4 ayinza okukwata embwa tomuwa ssente ne tugera bwetyo ova ku makya buli lunaku tegeera Allah bonaamutegeera mutuufu bw'okumutegeera bona ayambala engoye ng'ofuluma ewaka ojja kubaako byoti okutambula nabyo omanye nti Allah wange antegedde bino kambireke era omubeeze ku lulimi
kubanga olina byokyamwagalako bingi. Stage ezo zetugendamu mu maaso essatu ezibulayo ze zisinga okubeera enzibu. Eno stage y'olubuto tigaali maanyigo, stage ya wano maanyigo, zonna eziddako oyinamu omukono munene, oyagala toyagala, ng'ateeka okukutaasa ku ntambula ezo Allah. Obadde tokimanyi nti abantu bangi tubalabyeko nga bagenze ku biwumbe n'avunnama, n'abamu n'agenda ku lubaale n'akwata miliyoni 2 n'aziteeka mu kibbo n'abaako byasaba? Lwaki bw'olwala obulwadde ne bukuyitirirako nnyo omaliriza ogambye Katonda, Mukama nsaba kunzijanjaba? Lwaki tozzeeyo mu lubaale naawe okkiriza nti ebintu 5 ebisembayo abikutte ya Allah? Yo yalwaza, yo yatta, yo yagabirira, yaleeta enkuba. Essula eyitibwa Waqi'a mugimanyi bulungi. Allah ebabuuza nti a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Bantu mweka mbabuuze, ebimera bye muteeka mu ttaka mwe mubimeza obanza Allah omwenze mbimeza? N'okwata mu lubatu booti obulo mabali balimyeko obulo, oba n'okwata empeke za kasooli eziri mu 1000 oba emitwalo 9 ne muzisiga olunaku olwo ng'oteekamu empeke 4 buli kituli. Naye empeke ezo n'oteekayo ng'eriiso litunudde wansi lyewunzise, Allah n'asindika bamalayika ne batandika okutunuza buli mpeke waggulu, n'azimeza, n'atakomaawo n'aleeta enkuba. Oyo gw'ozannyirako yabuuza ku mazzi, eka nti amazzi ge munjogerako mwe mugalinako obuyinza? Ma lakum kaifa tahkumun, mwe ensonga zammwe muziramula mutya, muzitegeera mutya? Ittaqu rabbakum, mutya Allah wammwe. Wakhshaw yawman, mutya olunaku la yajizu walidun aw waladihi, lwagenda okukomba kwerima age sikkiriza mwana kulya na wali nnyina, sikkiriza muzadde kunoonya mwana. Olunaku nalubagamba lwa mazima ate ngenda kikola. Tya Allah. Ani gubagamba okutya? Huwa alladhi khalaqakum, yo yatonda buli kitonda kyolaba mu nsi. Walladhina min qablikum, na bonna abaatusooka abaaliyo emabega yabatonda. Tetunayo mutonzi mulala. Olw'obudde tumalize ne aya emu. Allah yagamba nti afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Kati kambabuuze, nze Allah wammwe atonda mungeraageranye n'ebitonde ebitasobola kutonda? Uli ekibuuzo ekyo? Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, nze Allah wammwe atonda buli kitonde ekiri ku nsi nenkanankana n'ekitonde ekitasobola kutonda. Ma ashahadtuhum khalqa as-samawati wala al-ardi, sirabanga kitonde kitonze eggulu wadde ensi. Wala khalqa anfusihim, wadde mmwe kennyini okwetonda. Ofiirwa omwana omuzeewo, wafiirwa nnyo okuleta omuzza. Ne wama kuntu takhudhu al-mudillina adda, mbeewuunya okuddira abajega, okuddira abanafu ne mubanninaanya nti nabo twenkanankana. Suratu Kahfi tujja kusanga aya ezo. Ab'ebitu bategeere Allah subhanahu wa ta'ala, bonaakulema okutegeera toyina kalungi nakamu kogenda kufuna ng'ogenze mu maaso ge, gwe mutu waffe okugamba lwaki totegeera Allah nga huwa alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ekifaananyi ky'olaba olimu tebaakubajja mulanda, wabula yakubajja Allah. Ne mina ayi suwaratak, yagaya ekifaananyi kyo gwogamba wava mu ki? Wava mu mazzi. Naye amazzi ago bwe bagateeka mu ccupa gujjamu omuntu? Ne Allah mwe yakujja. Muzannyo gwammwe ogw'ababiri gwe mwalimu mwe mwava ggwe, mwe mwava essajja eribikkula akamwa. Baakusuulawo olunaku lwe baakusuulawo ne bajja jjovu mu kamwa. Tolina ky'olina ki? Tegeera Allah yakwambulako lumu, agenda kuddamu akwambule. Yakwambula ddi? Anti yakuleeta mu nsi nga tulina wadde underpart. Agenda kuddamu kwambula ddi? Ayagala ojje mu maaso nga tulina underpart. Yakwambulako dda, agenda kuddamu gwakubiri. Mutye. Bw'abanga ayina kyagambye kola, bw'abanga ayina kyaganye leka. Lwaki? Oye mukama waffe ow'oku ntikko. La yujirun
niwe huwa yujalu alayhi tavunanwa ate jajja tuvunana hayakumullah wajazakumullahu khaira abebitibwa batulaba era batuliriza twongera bakubiriza n'okubasaba nti group yaffe ey'abasponsa mubadde musuddemukko obuvunanyizibwa ennaku zino tusaba abewandiisa muteekayo sente zammwe oba si ekyo mwongere tufuneyo basponsa twongere mubamemba abalala enamba nga bulijjo tukozesa na gyebagambe eri 0702 001306 abadde ku programu yaffe ey'ebyuma ya kamera ntegeddeko nti muyina sofa wemutuuse saba allah subhanahu wataala bwemu obulungi neera twongere okuteekayo kubanga ebyuma bikyabulako ndoza miliyoni nga 2.5 tufune ebyuma byaffe ebyo birungi ebituyambako okukwata emisomo gyaffe egyo egibatuukako mwenna gye muli obeera mu nnyumbayo n'ofuna emisomo ebintu bino singa bulijjo tubasaba na buyambi naye abakulembeze baffe abatutwala gamazima tebatuyambye abakulembeze baffe ab'obusiraamu tewali kye batuyambye ku busiraamu bwaffe batumenya bumenyi ebintu nga bino byangu nnyo okubanga bivaana mu bukulembeze bwa busiraamu netumenyeka n'entambula ya umma naye nga abakulembeze bafuna emmotoka bazibawa ne bazitunda kyodi kampala yafuna emmotoka kibuli yafuna emmotoka nezino batunda ntunde zambe ziri mu umma nga ziyamba kati mukkirize kinnoomu waofunye omulanga guno gwofunye kkiriza okwate oteekemu bakulembeze bamwe bwe muyina gamazima tebalina kibayamba busiraamu buno kuleka okugenda ku mikolo okulya emmere n'ebirala hayakumullah wajazakumullahu khaira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu YouTube channel yaffe gye tugenda ku musomo gwaffe ogwa omwana omulongoofu n'omukyala omulongoofu